John kambonebone ntunde buli kyennina, ntunde TV, ntunde emifaliso, ntunde obutanda, anti byebyo byennina. Nkuŋŋaanye ssente omwana wange bamuwe gaalubindi kubanga nze ndi mu nnaku malayika abadde nga tasoma. You can see omwana we ali mu P6 ate nga definitely yenkana owange ali mu P4. Mbonaabona n'omwana ono taata we afudde ensi emukuŋŋaaniddeko, bannamawulire bali kunze bankubira bativeni obuntu bulamu bubabuze okubeera nga tukwatagana. Ne mbagamba mumpe optician owammwe alisti mumpe omuntu yenna, nze kyenjagala treatment oba mutumye amabugo. It's okay. This is the care you promised. Eh? Thank you. Good morning, John. If you can see, it is the time I've sent this message. It is exactly 2 minutes past 6. Malaika is very, very sick, and I don't have money. If I had money, I would not be begging you people. I have looked for money. Sente zinzigweddeko. Nange nina abakungubaze. I spoke to Bout yesterday, and all he mentioned was that tukusaba sente ezizo. John, sisobola kusaba sente ezizo. Sisobola kukikola. I thought you promised. You told me to trust you. For years, you know, I've not been getting money from your father. And I did not call to beg you. The person I used to call died. I had stopped calling him for so many years. Please, this girl is very sick. Eyamwambaza galubindi tetumanyi galubindi kize yamuwa. Oba yamwambaza, and so many people have been telling me kituufu naffe twamulengerako mu galubindi. And you definitely know, by the time a service we yaliwo ya burial, mwali temundabako, nalina gye ntudde wala. Abantu baali bangi nnyo saalengera. I wouldn't have permitted Malaika kwambala galubindi. Malaika alina omuliro mu feesi. Malaika yaziba amaaso. Malaika tabikkula maaso. Malaika bw'abikkula amaaso muliro. Ani agenda okujjanjaba Malaika? Nenkimanya definitely Mengo Hospital. Kati omuliro bwe guba mu maaso ne gubuna omubiri gwonna. Nze kye nasobola nga nze okukola okumujjanjabisa kye nsobola nti bamukebedde omubiri gwonna. Era ne baŋŋamba bulungi nnyo nti ono omwana omubiri gumuluma. Buli wamu wamuluma omugongo gumuluma biki. Ne bampa paracetamols ez'amaanyi different bika. Ne baŋŋamba gano amaaso galimu akawuka. Kateeka okuba nga kavudde mu gaalubindi. Ogalaba tegayiika tegakola ki, but gamuluma. Of course, gaali tumaze okugajjanjaba. By the time we went to Mengo, we had tried out so many things. But this infection in her eyes needs treatment, which treatment is very expensive. Mwambuke ku maaso. Okulaba obulabi, doctor, you're going to use 60. Okumulaba obulabi. Then the checkup will be more. Then the glasses will be from 4 to 6 million. Madam, omwana ono muyambe nga bukyali. Ebyo babyogera mu bantu abamanyi. John, I'm not going to keep bugging you. That's why you don't see my phone calls. Everyone knows. Kasuku yagambye ku YouTube nti sente eziri mu kika kya mirundi zitayaaya. John, munyimye sente ezijjanjaba omwana. Munyimye sente ezijjanjaba omwana ng'omubiri gwa kitaawe tegunnamala nnaku 10 ku nsi. Really, does my family need to go through this? Teri muntu mu family yange gwe njagala kujjako yadde 10. People are crying. Ffe munnange tuli baavu. Tetusobola ku affordinga treatment. Nze ne bamutampa kintu kyonna. John, you know my heart. Njogera naye because you know my heart. Nze John siri muntu mubi. Don't turn me into a bad woman. Kyomugamba John, mu mabugo gonna siyina kufunako. Kubanga kitammwe yali
teyampasa kyokka ate sifunyeeko ku mabugo gammwe and I trusted you. Namba ya Nakanjako gye mwandekera yakwata Bawutu jjo yabadde mukambwe nnyo mbuffe John ayina famire ye tukwesibako oyina famire yo tukwesibako John emirundi emeka gye nnaakakwesibako John bwe muti bwe munsasuddemu mu butuufu John nsabye kinene nnyo nali nkutemeddeko ne nkugamba munnange mpe ogutundutundu gwa ssente bwe guti tubimanyi abaafunye ssente tubamanyi tuzimanyi nti zaafunyise weeziri zigabiddwa abantu obwedda batukubira nze bampadde bwe ziti John nze siri mawulire sigabangamu sigaagalanga nakoseddwa erinnya lyange ne John munnyimye ssente nsula ntudde ku mwana ayaka omuliro bwe tuleeta kino bwe tuleeta kiri bw'asesema amaaso gamuluma that are getting agitated mami omuliro tasobola kulaba layiti emisana mubika bulangiti mu maaso oba ekigoye mu maaso ne mumusiba nnyo nnyo munyweza amaaso go gennyini gamwokya. That is what you decided to do. Natuuka mu ddwaliro wagaana okukwata essimu zange. From the past nze bulwengezezaako okolagana naawe obadde ng'onnimba kyonsuubiza tokituukiriza kyokka nga neddadiwo nga kyakola nemmanya my daughter is rejected temumwetaaga John kyoyagala basondere malayika ddala bw'oba ng'ondaba bw'oti olabira ddala ndi muyaaye bwe mutunatuna mulaba ndi muyaaye John mulaba ndi muyaaye mbasaba ssente za bwereere bye wansuubizizza byebyo John weebale nnyo weebale nnyo mwebale nnyo mubeere ne ssente zammwe musigaze ssente zammwe muli amabugo gammwe musigaze ssente zammwe temugenda kuddamu kutulaba nga tubanoonya temugenda kuddamu kundaba wa mwami Sali temuliddamu kuwulira kanyego kange naye kinaava mu kusirika muno John Katonda agenda basasula okuva lwe twavaayo ssebo tolina maanyi gakuba ssimu zange oyina eno oyina MTN naye zonna oli bize mukwano Bawutu yagambye oyina famire yo tukusabiriza ne mugaa bulijjo tumusabiriza kivudde ku kifo okumusabiriza oba tuli bangi baki abamusabiriza bagenda omulonda nga balaba muntu ali by the way right now like tuli mu position eno nga we are oppressed bangi nnyo abali mu kukaaba naye tuli mu position eno kubanga tewakyali kyakkola era yaŋŋambye State House yo terina buvunaanyizibwa ku ebyo okay Mukama Katonda abawa omukisa Mukama Katonda abawa omukisa Mukama Katonda abawa omukisa John kamboneebone ntunde buli kye nnina ntunde TV ntunde emifaliso ntunde obutanda nti byebyo bye nnina